Message eno njibawadde mwenna kubanga Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday tuwali service yonna ku Canaan land. Tugenda mu retreat nga tetugamba mutugenza kungani oba jindi buli muntu abeeko wasinkana Katonda. Ne mukazigo ko funa wa kasonda. Nawe mu nyumba yateekawo prayer room funa wa kasonda. Funa wotuulo otwala akadde ne Katonda. Weekebere kubanga lwo bye tusabira ne tusiibira naye nga tebyenyeenya ng'ekizibu kiri mu kubanga twabulwa akadde. You need time. Ne begaba maka geetaaga yakadde. Ne beguba mulimo gwetaaga yakadde. Musobola okuyomba ne mwekuba empya eza buli lunaku ne bagamba abantu b'omu bannange oba singa baawukana beekuba buli lunaku naye ng'ekibaleetera okwekuba buli omu aliko ekikyamu ky'ataagala kulaba. Saabamu abataategedde lwaki twagaddewo lancawa okumala ennaku zino. Tudde ku Sande mu Sande efundikira Juni kugenda kwetereeza bassebo ne bannyabo tekijja kutuganya. Tekijja kutuyamba okuba n'ebisibo nga biddiringana ennaku 14 ne tulangirira abalala ne batoola obujulizi mu mulamwa n'olina kati ogwo omulamwa gwali gwange eyo theme yali yange naawe obujulizi lw'ola ennamba bwe ng'obala themes okutali bujulizi.